obadde okimanyi nti essimu yo esobolera ddala okufuuka omuziziko okukuziyiza obwongo bw'okulowooza era nti ebintu byonna ebize bikuweebuukako ng'omuntu n'ensobi z'olina zireeteddwa ssimu eyo nga tonnatandika kukozesa ssimu naye okuva lwe wagifuna kati essimu yennyini yakufuukira obuyinike obukulemesa ate okukola ekyo kye wandibadde okola mu mulembe ogufaanagana bwe guti. Mbalamusizza mikwano gyaffe, mpitibwa Tumusiime Joseph Prosper omuweerezaawo, musajja ayogera ebigambo ebikuyamba okwekkiririzaamu n'okutegeera omuwendo gw'obulamu obwo olyoke otegeera obugagga bwo. Mbayebaza abagoberera obubaka bwaffe ku YouTube channel yaffe ya ZUULA obusobozi bwo, nammwe abasubscribinga channel yaffe era n'abasharingira mikwano gyammwe obubaka bwaffe. Mukola omulimu gwa ttendo, mwebale nnyo, temujjanga okwo. Olunaku lwaleero njagala kusoomooza ndowoozayo. Ekyamazima kiri nti omulembe gwe tulimu mulembe mulungi nnyo gwanguyizza obulamu bwaffe kubanga twafuna tekinologiya ekimu ku bikozesebwa ebituyamba okwanguya ku bulamu era ekimu ku byo ku bikozesebwa bya tekinologiya ebituyamba z'essimu zaffe ez'omu ngalo. Essimu tuzikozesa kaakano okusomerako ebintu bingi, okukola research n'okugeraageranya emirimu gyaffe ku gy'abannaffe be tukola emirimu egifaanagana. Ekyo ne kituyamba okuimprovinga ku mirimu gye tukola tusobole okutuukira ddala ku mutendera omulungi gwe twetaaga okubeera nagwo. Naye newankubadde essimu bwetyo bweri nga ya mugaso okwenkana bwetyo mu nnaku ze tulimu, ate abantu bangi nnyo essimu ziba weebuulidde ddala, ziba ziyinza okuba n'obudde obulowooza, zibalemeseza okuba n'ebiseera ebiwuliriza omwoyo gwabwe nga gwogera n'emmeeme zaabwe. Katonda bwe yali atonda omuntu yamutonda ng'omuntu mwoyo ayina emmeeme naye ng'atuula mu mubiri. Buli lunaku omwoyo gwaffe gufuna information okuva ewa Katonda okujja eri emmeeme zaffe tusobole okuteeka mu nkola information eyo oba obubaka obwo bwe tusobozesa okukyusa ensi. Naye ekiruma kye kino, emmeeme zaffe buli lunaku ebirowoozo bya Katonda okuva mu myoyo gyaffe bigenda okutuuka mu mmeeme, ng'emmeeme ejjudde ebintu bingi olw'essimu zitubeeramu. Abantu tebakyalina biseera bibakkiriza bwongo bwabwe kulowooza. Oli ne bw'aba ng'ali mu takisi aba ku ssimu, either ng'awuliriza oba ng'alina by'alaba oba ng'alina by'asoma. Bw'addayo ewakaawe eno alaba TV ng'ate bw'anyiga ssimu bw'achattinga ku WhatsApp ne ku Facebook. Oba oli awo kyova olaba okuyiiya kakatu kweyongedde okuba okutono. Kati abantu bakoppa by'abannaabwe. Omuntu bw'aba alinayo ekintu ekirungi ky'akoze kiba tekinnaba nakkula ng'abakyozezaamu dda bakikubisaamu ddala kopi nga 8. Kubanga lwaki abantu tebakyaganya bwongo bwabwe kulowooza, bakkiriza essimu zibalowooleze era ekintu kye bakopye ku intaneti ekyo kye bakolamu kopi ne bakyozaamu ne balyoka bakikolamu bbe ebirala bye baagala. Naye obwongo bwo buyina amaanyi mangi nnyo era busobolera ddala okuyiiya ebintu bingi nnyo abantu batannaba kulowoozaako. Essimu tuzeetaagira ddala tuzikozese nga research okuzimba n'okugaziya ekyo obwongo bwaffe kye bufunye okuva mu nsi y'omwoyo eri etalabika. Naye tekyandibadde nga buli kintu ky'olowooza okukola kyekyo kye wakopye ku ssimu, kubanga ojja kubanga buli kiseera gwe okola by'abalala. Obwongo bwo bukkirize busobole okubaako n'ebiseera ebirowooza. Baako n'essaawa 2 mu lunaku, baako n'olunaku lumu mu wiiki, baako ne wiiki emu mu mwaka oba mu mwezi oba oliawo, nga bwo wiiki eyo essimu zo zonna ziba teziriiko. Kubanga lwaki era nga n'abantu bakimanyi nti waliwo olwokkiriza obwongo bwo ne busiriikiriramuuko ne bubaako ebintu by'olowoozaako eby'ensonga ku lw'obulamu obwo. Lowoolezaako ku famire yo kyo kyegenda okubeera emyaka 5 egijja. Funayo obudde obulowooza ku nkolaganayo ne Katonda wo. Funayo obudde obulowooza ku bantu abakugasiza mu nsi. Funayo obudde obulowooza enkozesa n'ensaasaanya ya ssente zo z'okola. Era otandika ozipulaningira ng'ogamba ssente zange bwe mba mbadde nkyazisaasaanya mu ngeri bw'eti, emyaka 5 mu maaso n'aba nkyali mugagga oba ngenda kuba nfuuse omwavu lunkope. Kitegeeza ki? Obwongo bwo tebuli kuwa birowoozo birungi okuggyako olunaku lw'olisalawo okubutuma ne butandika okulowooza ebisinga abantu bye boogera n'essimu yo byekugamba. Mpitibwa Tumusiime Joseph Prosper ayogera ebigambo ebikuyamba okwekkiririzaamu n'okutegeerera ddala omuwendo gw'obulamu obwo olyoke otegeera obugagga bw'ogasa ensi. Tukusaba osubscribinge ku channel yaffe eno ya ZUULA obusobozi bwo n'okulikinga, sobola n'okwenyiga ka notification bell akasobole okubanga kakunotifyinga oba nga kakutegeeza obubaka bwaffe obupya bwe tunaabanga tutaddengayo ku mukutu gwaffe. Era tukubiriza obusharingira mikwano gyo nabo bubagasenga gwe bukugasizza. ZUULA obusobozi bwo.
otegeera obugagga bwo. Oyo yabadde omuweerezaawo Tumusiime Joseph Prosper owa ZUULA obusobozi bwo otegeera obugagga bwo kansuubire oyise tegeeza n'omulala tasubwa ng'awagiddwa Sero Company Limited abakozi b'amajaani amawooma okuzaama bakora Sero Spiced Tea ne Sero Soya Chai amajaani gaabwe gasangibwa mu maduuka ne mu supamaketi zonna mu ggwanga gw'ayagala okusuubula bakubire ku ssimu noti 752 88 13 41 ZUULA obusobozi bwo otegeera obugagga bwo.